Kati olwaleero bazze batulimba okuva nga ndi mwana muto nga batugamba Yesu agenda kudda. Era tumulinda. Mumulinde. Naye nze ategeera nkimanyi nti nze ngenda kufa. Naawe ofe. N'oli afe. N'abaana abawulira bonna baffe. Mu myaka negitali mingi mu maaso. Kizibu nnyo omuntu okuampulira kati. Mu maaso emyaka 12 okuba nti onoobaawo. Tekisoboka. Kisoboka naye kizibu. Tujja kuba ffenna tugenze. Kati nze envizi ze nkuze nkadde wakati. Kitegeeza siri mu myaka gya kulimba. Tuli ku myaka gya kutereeza ggwanga. Ffenna tugenda kufa ng'oyo gwe baabakubira mu bifaananyi alina obukanzu. Mbu akomawo n'ebiwawaatiro. Mbu naawe omere ebiwawaatiro ove wano wansi. Mbu muli bamwebase mu kitanda ogende waggulu omusange. Obwo bulimba. Bajjajjabo bamulinda n'abaddako bamulinda n'abalala. Tebamulaba naawe togenda kumulaba. Abantu sente ze bawayo mu kanisa baziwa Katonda. Njagala ompeeyo omusumba ogwo, father ogwo, reverend ogwo, sheikh, nga sente aziwa Katonda, ombulire ne gyamusanga. Mwabatulaba kino kye kiseera mubeere n'amaaso agalaba. Eno enjiri ku mulembe gwaffe ababulizi b'ekiseera kino twazize kubakyusa ndowooza okubajjako obulimba bwonna. Sente ze muwaayo mu basinzizo muziwaayo eri bakulembeze b'amasinzizo okuzirya. Kyova mbagamba nsisumba ndiga nsumba bantu. Come to church with your brain. Jangu ku church ng'olina obwongo. Otunuulira owulirize nze sisumba. Bw'abanga papa mutukuvu kati omukyafu yaani. Papa alinga ffe tewali butukuvu na butali. Bantu ffenna ffe bamu. Ffe bamu. Yenna ataalokoka agenda mu Geyeena. Kitegeeza bajjajjaffe abaaliwo ng'eddiini tennajja bonna bagenda wa mu Geyeena. Naye ng'omusango gwe balina gwa kuzaalibwa mangu. Owulira ekigambo ekyo? Obulimba obwokubiri bwe bulimba obugamba nti sente ze tuwaayo tuziwa Katonda. Nga nze manyi bulungi gye zigenda. Era nawulidde n'abagolokoka nga bayomba. Bagamba Musumba Ssennyonjo lwaki oyogera bw'otyo. Naye ng'amazima bagamanyi batunnyonnyole. Sente ze bawaayo baziteekawa. Ze balya ziragawa. Obulimba obulala bwe bulimba obugamba nti Katonda ali omu. Katonda ali omu. Obwo nabwo bulimba bwa ddiini. Yenjiri ebeera mu kuva mu busibe. Twogere. Totera kuyingirayo. N'abamu ku mmwe mwakavaayo kati abaliyo baba baloosa emizimu gy'abafa ne bagamba bannange gunzigiridde. Wonna osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasuze otya? Osiibye otya mu ggwanga mw'otulabira, mu kitundu mw'otulabira ne mu budde bw'otulabira? Afunye okusoomozebwa ofiiridde olwazizza n'okusoomozebwa okulala nkusaasidde. Nze Matiya Ssekanja tuli ku MS Media. Bwe twogerera essaawa ya kakati obuzibu bwo bwagguse dda. Bafunye omusajja yeeyita musumba ayagala okutwala n'okubba sente z'abantu kuba yagamba muzimpe nze kennyini zennyino zeeriira, okubeera nga okwokya abantu n'okutwala abantu mu nsiko. Ye Ssennyonjo ova mu busibe. Ab'ennansana basinga mumumanyi. Naye gyatutanye ebintu bino byonna tuve nga tubitegedde. Tuli naye agenda kubuuza oluvannyuma tutandike. Tukwaniriza ssebo buuza abantu. Ssebo nange nsanyusa okulabako. Ndi musanyufu nnyo okulaba nga ompadde omukisa guno okwogerako n'abalabi baffe abagoberera omukutu guno. Kale tetuganye twasookeddeko mu kuyomba nabadde simanyi nti onompa n'omukisa okwogerako n'abantu naye ng'era obwa Sseruganda tusigala tuli baddugavu. Nati yenze Matiya. Kuweggali amala wagejjako abantu olimu obavugo bateeka katakaka. Kati ekyo buli lwenkulaba nenzijukira nti tuli bannayuganda. Ne tuba tufunyeemu obutakkaanya amaliza ne ngamba akuba owuwe. Akuba wumba. So abatulaba balungi nze Ssennyonjo gwe bayita va mu busibe era gwe bayitanga Joseph ndi musumba wa kanisa eyitibwa va mu busibe Nansana. Olunaku olwaleero njagala kuddamu bibuuzo ebyogambye nti obuzibu bwe mwafunye kituufu. Buzibu mufere, mubbi, mulimba, mukuusa, abantu ababbako sente zaabwe ayagala kubatwala mu nsiko. N'ebirala bigwa mu kkowe eryo. Ebintu ebyo byonna saagala nnyo kukitwala nti ababyogera bakyamu.
ate saagala kukitwala nnyo nti batuufu kubanga omuntu wa ddembe mu constitution ya Uganda okola judgment ku nsonga yonna nga bw'aba ayagadde. Era n'olwaleero njagala abawuliriza ensonga zange mukole judgment okulaba nti nze mutuufu oba mmwe batuufu, nze mukyamu oba mmwe bakyamu. Ekigenderwa kyange ndi mu kubuulira njiri ya kujja abantu mu busibe okulaba nga obulimba bwe tuzze tukuliramu era obuleese ebizibu mu Afrika nga buvaawo. Obulimba obwo bwe buliwa, lowooza ku Afrika mu continents omukaaga oba ziri 7 mu continents ezo zonna Afrika yesinga okusaba ennyo, musaala nnyo, musiiba nnyo, mukola buli kimu okwerowooza nti mulina Katonda era eddiini mugirina nnyo, naye Afrika yesinga okubonaabona. Musaba nnyo wano mu Uganda, naye abasinga okwerowooza nti balina eddiini be basinga ate okwekuba okweyawulayawulamu n'obutalowooza. Kati olwaleero bazze batulimba okuva nga ndi mwana muto nga batugamba Yesu agenda kudda era tumulinda, mumulinde. Naye nze ategeera nkimanyi nti nze ngenda kufa, naawe ofe, n'oli afe, n'abaana abawulira bonna baffe mu myaka negitali mingi mu maaso. Kizibu nnyo omuntu okuampulira kati mu maaso emyaka 12 okuba nti onoobaawo. Tekisoboka. Kisoboka naye kizibu. Tujja kuba ffenna tugenze kati nze envizi nkuze nkadde wakati. Kitegeeza siri mu myaka gya kulimba, tuli ku myaka gya kutereeza ggwanga. Ffenna tugenda kufa ng'oyo gwe baabakubira mu bifaananyi alina obukanzu mbu akomawo n'ebiwawaatiro, mbu naawe omere ebiwawaatiro ove wano wansi, mbu muli bamwebase mu kitanda ogende waggulu omusange. Obwo bulimba. Bajjajjabo bamulinda n'abaddako bamulinda n'abalala tebaamulaba, naawe togenda kumulaba era taliiyo. Mmwe gwe mulinda taliiyo, point blank. Naye bwe kibanga kibaluma nnyo ng'ekyo kyekinfuula alimba, mugende mulinde, ffe tuli beetegefu batunuulira, naye kijja kuswaza nnyo okuteeka mu kasiketi bakuyingiza ettaka oba kyonna kye bagenda okuteekamu kusinziira ku level ya finance zo. Kyonna kye bagenda okuteeka kijja kuswaza akalamboko ng'ogenze tomulabyeko. Ensonga ey'okubiri y'ensonga egamba nti abantu sente ze bawaayo mu kanisa baziwa Katonda. Njagala ompeeyo omusumba ogwo, father ogwo, reverend ogwo, sheikh, nga sente aziwa Katonda, ombulire ne gyamusanga. Mwe abatulaba kino kye kiseera mubeere n'amaaso agalaba. Eno enjiri ku mulembe gwaffe ababulizi b'ekiseera kino twazize kubakyusa ndowooza okubaggyako obulimba bwonna. Sente ze muwaayo mu basinzizo muziwaayo eri bakulembeze b'amasinzizo okuzirya. Deni akaba kafiisaawo ne kakola ebiddako, naye ekisookerwako ffe abakulembeze ffe tukola ki? Ffe tuzirya. Era nze ntera obbagamba gye mbulira enjiri nti gino emyaka gye tulimu tutereeza enjiri. Kati ffe ewaffe sente ze bawaayo nga sinakola kintu kirala kyonna, nsooka kulya nemba bulungi. Bwe baba bawaayo bagamba otya? Mbagamba mujje muweeyo sente nzirye. Nammwe abawulira bw'oba osiimye ebyembuulira essimu yange weeri giweereze teekako sente ngomanyi ngenda zirya. Nammwe abalina ebizibu mujje Katonda nga asumulula, naye bw'oba ojja jangu mmunne akasente pasita va musibe kagenda okulya. Bwe kiba nga toyagala nzirye ng'oyagala kuzitwala wa Katonda, nkwegalidde tojja noonyayo omusumba, noonyayo sheikh, noonyayo reverend agenda ozitwale wa Katonda. Nawuliddeyo n'abasajja abakulembera abalokola, abantu abakulu abali respected nga bawakana nnyo nti nedda njagala bwe bawuliriza gundi eno sheeno njagala batuddemu sente ze bali abazijjawa. Ebyokunnyumiza ebirala nti tuteeka ku masanyalaze ne bills, nkimanyi ffe twogera ku first priority. Bw'omala okuva ku kituuti sente z'oli ozijjawa. Kati nze kugamba point blank kye bayita okubeera ne Katonda. Okubeera ne Katonda kitegeeza okubeera n'omutima omwerufu. Wulira Katikkiro ow'ekitiibwa bulijjo kyatugamba okubeera open kwe kubeera ne Mukama. Sente tuziwa bakulembeze b'amadiini. Era ewange jangu omanyi ngenda zirya. N'abawulira bw'oba osiimye byembuulira gy'oli, weereza akasente ko ngenda kalya kubanga Katonda tolinawo omusanga munze. Tolabanga kinyuma ekintu ekyo. Era nabagamba
ago mazima. Kati ate abatayagala mazima babeera ndiga. Kyovula mbagamba nsisumba ndiga nsumba bantu. Come to church with your brain. Jangu ku church ng'olina obwongo. Otunuulira owulirize nze sisumba ndiga. Era oliyambuziza musumba kati weeyita otya omusumba ate ng'ogamba tosumba ndiga. Ekigambo pastor kiva mu kigambo pasture omuddo so guba gulibwa ki ndiga. Era n'ekigambo church nkimanyi kifaanagana ng'era eyaŋŋamba bw'oba towagira nnyo bazungu go nga bababi jamu engoye zaabwe genda oyambala embugo. Kati bo tebatwagala naye wano bavaawo. Era oli yaŋŋambye waliyo n'abazungu abasponsoringa amakanisa n'emizikiti. It's okay even individuals abazungu babasponsoringa naye ekyo kifaanagana ebintu ebi as sponsored by muzungu n'ebirala kuba n'amawanga gaffe bwe kiri tetukyegaana naye ate tekijjaawo mazima nti tuli kuyoleke alowooza akozesa amagezi ago. Ekyo kifaanaganira ddala n'omuntu alunda ente oba embuzi gwagamba nti sponsorship bazungu so batwagala ofaanagana n'embuzi mukama waayo gy'alunda n'agiriisa omuddo n'agiwa buli kimu. Embuzi oba ente nedda wali neyewaana mukama wange wuuno anjagala nnyo yampadde omuddo nzijanjabi n'okunzijanjaba anjagala nnyo kati ndi mwana we ndi muganda we. Eddamu amagezi nga bagitadde mu kiso mukama waayo yennyini ecwa nga ddaawo covid siriimu Katonda yanyize tamanyi nga kati mbuzi bagitaddemu ki bagitaddemu kiso n'ebirala byesobola kwogera kubanga biyinza okuleeta obuzibu ate nkyayagala okuwangaalayo. Katonda gyali taliyo. Katonda waali si gyali. Katonda waali. Katonda taliyo naye waali. Kwamba mugamba aliwa muggulu wano wooyita awali ebire n'ogenda awaddako awali ennyonyi we ziyita. Katonda ali awo. Katonda taliyo eyo. Era ensonga lwaki mbabuulira nti teriyo ggulu teriyo geyeena. Ekimu ku dangerous preachings ezonoonya abaana baffe nga nange zaali zintwaliddemu neetaasa luvannyuma yenjigiriza egamba nti kolerera eggulu ebyensi biveeko. Njagala okubagamba buli musiru yenna kolerera eggulu lye bakugamba nti ogenda ddifuna ng'okoze eki ng'ofudde. Oyo musiru yakolerera eryo teririiyo negeyeena teriiyo. Eggulu negeyeena ebyo bigambo byagunjibwa biri mu ndowooza za muntu naye olw'obutamenya ndowooza z'abantu okukikozesa okubasomesa obulungi. Eggulu liri wano geyeena eri wano nkigonzezaamu tuleme genda ku makulu gali nti gwalina muliro eri mu mawanga gali naye katubagambe ekyangwa nti eggulu ne geyeena biri wano. Saawa zino waliwo ali mu geyeena olina omulimu naye weebuuza nekyokola nekikwewuunyisa oba okolayo ki ku mulimu ne bakuvuma tebakusasula sente z'ofuna kulya kusula transport nga ziweddewo. Eyo geyeena. Waliyo omukazi alina obufumbo naye ng'obufumbo bwali mu geyeena yennyini. Obufumbo n'atuuka ne bekuba emigere omulala yalemererwa n'okuzaala omulala ali eyo just kwepimpina kwokka naye nga n'ekyokulya tebamuwa wadde n'okugenda ewammwe n'otuuka n'okuzaala omwana owookubiri ng'omusajja tagendangako wammwe. Eyo geyeena gy'olimu n'otuuka n'okuza abaana batuuke n'okutuuka mu P5 nga muli mu muzigo. Tokyayinza na kwambalira mu nju katugeze ennyumba ntono ozuukuka bwoti musajja watunga weereze bwoti naye nga tosobola kwambala abaana omwana omuwala agiralaga taata abadde ki. Eyo geyeena. Maama n'atuula takyayinza tuula bubi otuula bubi bwoti ebisambi nga byonna byasirira omwana n'agamba maama kyekyamwokezza kwate mulina we mwetaayiza. Eyo geyeena. Nze ndi mu ggulu era kati wenjogerera wano ne bwe mbeera wano nga ndi ku simu yange nga nina bye ndaba saagala stress. Ndaba mazima ndaba bintu binyumira ndaba bintu byenjagala kwegamba ndya kyenjagala ntambula nga bwenjagala kwegamba mbeera awo mu ggulu lyange eryawa ery'oku nsi kubanga sikolerera ggulu liri. N'abamu abo batuukira ne bayita Katonda wa Isirayiri. Waliwo bawuliddeko. Katonda wa Isirayiri Katonda wa Isirayiri
jangu otutaase Katonda wa Isirayiri jangu otulwanire entalo. Oli bakugambye Katonda wa Isirayiri, bakugambye oyo Katonda wa Isirayiri ye yava mu Isirayiri, abaweereza be ye Yesu, abaweereza be ye ani omulala Ibulayimu, Isaaka, mutabani pakata omulala ani Daudi, omulala ani Daudi, Solomoni, abo be bajjajjaffe. Era osanga omuntu ng'asaba jjajjaffe Ibulayimu, jjajjaffe Isaaka, jjajjaffe Yakobo. N'omubuuza bw'aba jjajjaawo nga ye Yakobo, ye Isaaka, mbuulira kitaawo gwe baazaala yaani? Oli yaŋŋamba ekyo kya mwoyo, twagala tuleme kubuzaabuzibwa. Ani abuzaabuzibwa? Gwabuzaabuza oba ababuulizi b'enjiri abatugamba nti Bayibuli ne Korani byakka Katonda yabireeta, be batubuzaabuza nga balinga abagamba nti Katonda alina printer. Katonda alina printer erina inki nga wa black. Twagala tukirowoozeeko. Katonda alina printer. Katonda akola upgrade n'agamba wano nawandise bubi, slaves obey your master. Nanti Katonda ayita mufa abantu. Kati bw'aba ayita mufa abantu njagala ombuulire Katonda yatonda di alphabetical order yo ABCD, kubanga nze mmanyi dirwe yatondebwa era mu ekyo tujja kireeta tukinnyonnyole. Era Katonda oyo kubanga mu kusooka yatonda Adamu ne Eva, n'atonda nga atonda amannya ago mu nnyukuta zaffe abantu ze twakola. Lwaki kye yatondawo ekintu kye babayita mu nnyukuta ezizo ezitali zaffe ze twatonda mu myaka gy'abantu. Ekyokubiri, njagala ombuulire Katonda amala okutonda Adamu ne Eva, naye n'atonda Adamu n'atonda ne Eva ng'ate tebalina nakwegatta wadde ng'abantu bakyegaana olw'okuwolereza ebitabo by'enzikiriza. Naye abatalina kwegatta ono n'amuteekako ekituli, n'ono n'amuteekako ekiyingiramu. Naye oyo ye Katonda. N'amaliriza ng'agamba nti ali mu ggulu alina omwana we, abaana be yatonda mu ggulu. Asooka ye Lusifa, omulala ye Gabudyeri, omulala ye Mikayiri, n'omulala eyajja ye Yesu. Naye Lusifa n'alwana ne Katonda, ne Mikayiri n'ayambako, olutalo ne luba lw'amaanyi nnyo, ng'era waliwo abantu, omuntu akola ki? Alaba n'alikodinga. Njagala mulowooze olutalo luliwa mu ggulu waggulu wakati wa Katonda ne Setaani mutabani we, naye waliwo omuntu alina kamera ow'amawulire. Oli n'agamba kwali kubikkulirwa tetuganye, naye era yaliwo ng'omuntu akola ki? Alaba. Kati awo Lusifa n'alemagana ne taata we ani? Katonda. Mu ssula ya 12 okubikkulirwa, Katonda n'akasuka Lusifa wa mu nsi, n'agamba zisanze ensi kubanga omulyolyomyi asuuliddwa gye bali. Kiringa gwe b'onoobeera n'abaana ng'oli mu kisenge ky'omusota ne gukulumba, oba kyekirala oba mubbi omutemu, n'olwanagana naye n'akulemerera n'ositula n'okasuka mu kisenge ky'abaana. Oba otegeera bulungi. Kati oyo ye Katonda w'ebitabo, era waliwo abamanyi nti ekitabo kyakka nga kirimu ink wa black. Katonda alina printer mu bwongo bwe. Wenjogerera wano n'obusungu bumwambadde, lwaki nkyogerako? Byava mu bantu, era nakati bakyabireeta. Genda onoonyereze printer ezo zivaawa, ne kati ayagala genda onoonyereze Bayibuli zivaawa nga zijja, ojja kutegeerayo. Korani zivaawa nga zijja, ojja kutegeerayo. Ani akutuma okukola bino? Katonda yennyini gwe mbuulira, era mukyawule mmwe aboogera Musumba Ssennyonjo agamba Katonda taliiyo. Katonda waali, naye madiini n'ebigenderako bye bitaliiyo, bagunja bigunji. Bye twagala nti muve ku madiini mudde ku ki? Ku Katonda, kubanga amadiini gatwawula, Katonda atugatta. Omuntu bw'ajja n'akugamba nti jjajjaawo ye Ibulayimu, ye Isaaka ne Yakobo, era n'ofukamira n'osaba Katonda wa jjajjaffe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, njagala weebuuze, ekisooka baakuzaalira ddi kitaawo? Nze abanzaalira kitange nzize mboogerako buli wamu, gye bali e Bukunja. Oli we Bukunja? Omutima ngulaba. Era jjajjange mumanyi, n'omulala azaala taata omukyala namulaba.
mumanyi tonimba abo tebanzalirangako kitaffe ne bw'oba ogenzeeyo bwe nagendayo ndabira ddala nga bali batuboola tuli balala bo balala toŋŋamba bya mwoyo tukuze tuli mu myaka gya kutereza ggwanga gyawo obusiru bw'omwoyo gwa ndaba tuli ku reality ebintu ebiri proven jjajjange mumanyi tombuzaabuza omanyi nga bw'osaba n'oyogera mu mannya ga jjajja Ibulayimu Isaka ne Yakobo banaye nsaba ayi Katonda w'abajjajjaffe nkusaba Ibulayimu Isaka ne Yakobo nkolera kino n'ofukamira obeera mutukuvu Katonda aba akumanyi naye n'omala osaba mu mannya ga jjajjaawo gwakuzaala ye oli wa kika ki? Aha yaba enkima batuuma mannya ki? Katumba, Sentongo. Katonda w'abajjajjange Katumba, Katonda jjajjange Sentongo jangu nsinkane nzijaako ennaku mu Katonda wa jjajjange Mugerwa. Omanyi bannaddiini abalokole n'abagenderako kye bagenda okwogera bagenda gamba oli musamize bannange Katonda ffe abaddugavu twamukola ki? Okulaba nga n'abayigirizwa ba Yesu temulimu wadde n'erinnya Ssenyange waakiri n'erimu bwe riti temulimu wadde n'ekitabo mu Bayibuli yonna wadde Korani kyonga banga tinga papa omutukuvu ono yafudde agenda mu ggulu kati omukyafu yaani? Simanyi mukyafu bw'abanga papa mutukuvu kati omukyafu yaani? Papa alinga ffe tewali butukuvu na butali bantu ffenna ffe bamu wali wa ddiini ki? Nze sirina ddiini nayo nze before nali taata yali mu Protestant abawakanyi Anglican Church abava mu Bangereza maama yali alwanirira Baloma Mukatuliki Roman Catholic maama gye yali eyo mu Baloma nga gyazungira eyo kati nga ngendako eno ne ngendako eno bwe nakula ne nnyingira mu Bamerika Abangereza Abamerika abalokole ne nnyingira mu balokole omanyi bazwingiri sagala kudda mu history oyo obulokole engeri gye bwajjamu revivals nakati bino bye tulina Katonda alese revival ne bwe munaawakana mutya tudda ku kye tuli kati eyo gye nava mu balokole era nga nange ndindiga nga ngamba abantu ndindiga mingi ye ngenza okuva mu busibo obwo nga ntuuse na almost nakaddiwa ngenza okuva mu busibo obwo sebo nga nange manyi ngenda kumera ebiwawaatiro kasasiro kati obuuko otya kati anti olwaleero nze ntambudde ku mawanga n'ensoma n'enkola research n'entunula omanyi nga ensi eno ngenda kuwa ku nsonga lwaki sikiriza madiini ekyasooka okumbuusa ne manya nti nayo kyadda bwe bulimba obw'emirundi 10 bulinga bayigirizwa ba Yesu bulimba bwa mirundi 12 ekisooka bwe bulimba obugamba nti Katonda aline kanisa gyayagala n'abantu abagisabiramu nga batasabira eyo bonna genda mu Geyeena era kimwe ekyo kiteekawo nnyini bwe bulimba obwo obulimba obwo bugamba nti omuntu atasabira wa musumba gundi era mu kanisa gundi abantu abo bonna bagenda kwokebwa muliro Katonda ayagala balokola abali mu kanisa y'omusumba bwati abalala bonna bakatuliki basiramu baprotestanti basamize bonna bagenda kwokebwa ki bw'aba Katonda nga bwati bwagenda okukola nze ngenda kubeera mulabe wa Katonda oyo era ne bagamba omuntu yenna atalokoka katugeze mu balokole yenna atalokoka agenda mu Geyeena kitegeeza bajjajjaffe abaaliwo ng'eddiini tennajja bonna bagenda wa mu Geyeena naye ng'omusango gwe balina gwa kuzaalibwa mangu owulira ekigambo ekyo obulimba obwokubiri bwe bulimba obugamba nti sente ze tuwaayo tuziwa Katonda nga nze manyi bulungi gye zigenda era nawulidde n'abagolokoka nga bayomba bagamba musumba Ssenyonjo lwaki oyogera bwotyo naye nga amazima bagamanyi batunnyonnyole sente ze bawaayo baziteekawa ze balya ziragawa obulimba obulala bwe bulimba obugamba nti Katonda ali omu obwo nabwo bulimba bwa ddiini bakatonda bali 4 oba 6 bangi naye kisinziira gwe owuwo yaani gwe concentrating Katonda wo
oli musajja wa ddiini ki? Bw'oba oli mukatuliki nga lunaku lwa Easter ogenda kusinza Katonda wo ne Yesu ow'okubibumbe n'osanga ng'obadde tonnatuuka ovuga mmotoka yo jaamu akutte, wali Easter yakwataganye ne Yidi ng'era bwe kyali, bali mu kusaala naye Ekereziya ekyali wala, okyama n'osaala nabo. Lwaki tokyama? Anti obeera mu Katuliki. Kitegeeza onoonya Katonda w'abaki? W'Abakatuliki. Gw'olowooza bano Abasiraamu abali wano mu kunama oba mu kusinza, bo balowooza nti wano we bali ku Setaani. Aha, kitegeeza Abakatonda bameka? Owuwo n'ow'Abasiraamu. Bw'osanga abali mu kunyeenyesa asinga lubaale w'abaana ago, okyama? Tokyama. Lwaki? Abo bakatonda aba, kubanga nabo bagamba gwe balina mutuufu. Abo basatu, nze owange gwe nnina, nze nina bakatonda aba babiri, ngenda bakulaga. Kati gatta bali abasatu, obuwo ow'Abasiraamu oba bali tuwezeza basatu, gattako abange babiri, omuddugavu n'oli alina w'abeera ye mulaba nako ku maaso, abo baweze bataano. Yongera oyino omuddugavu, ngenda bannyonnyola. Yongerako Babuddha, yongerako ba Seventh Day, bakatonda 10,000 bali eyo. Mutegedde bakatonda abangi. Nandaba kati waliwo avuddeko waya lwa nsonga Katonda we wanjawulo wange. Bakatonda bangi naye owange gwe njagala. Beera n'owuwo mbere n'owange. Nze abange bali aba. Nze nina bakatonda babiri. Katonda asooka muddugavu wa black, muddugavu bwati. Mwenyonyole. Abali mu bitabo by'enzikiriza mwenna n'abali mu madiini mukikkiriza watondebwa mu kifaananyi kyani? Wangi? Watondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Bwe nkutunuulira nange neneetunuulira ndi musajja muddugavu, era ekyo kibabuulira mwenna. Ndi musajja muddugavu, nina amaaso ga black, ennyindo za black, ngazi, enviiri nnyimpi za kiddugavu, ekirevu kyekyo. Ondeetera otya Katonda n'omuteeka ne mu bifaananyi ng'alina ennyindo mpanvu, Mungereza enviiri mpanvu, musajja muwanvu, nga nze nfaanana bwe nti? Mba nkyali mu kifaananyi kya Katonda. Tosakalowooza ku nsonga eyo. Ogambye ndi mu kifaananyi kya Katonda. Ondeetera otya Katonda nga musajja Mungereza akutte n'akaliga wano akeeru, ng'ate nze endiga ezaffe zemmanyi wano za brown n'endala. Kati bwe mba ndi muddugavu, njagala ombulire oli muddugavu, Katonda wo afaanana atya? Ansa, Katonda muddugavu, nze wange muddugavu. Naye mwe mulabanga mmwe muli mu kifaananyi kya Katonda. Naye ate Katonda gwe mulemerako mwagala kuba bikonde mweru. Mbadde simanyi muli beeru, mugende ewammwe. Era Katonda wange ategeera olulimi lwange. Wentegeerera nti omuntu omuddugavu alabika yanuusa ku ddogo n'enjaga, kwe kulaba nga Katonda wo gwe weesibako tawulira na Luganda. Ate nga gosaba mu Luganda. Ate ne bakuteekako Oluwalabu. Olina kusaala mu Luwalabu. Ate bw'omaliriza ogende omulinde ku ssaawa z'ategeererako zokka zoba olina okusinzizaako. Ate ng'otunudde mu kutuukwe bw'oti n'omala akakutanda n'otunula ewalala tawulira. Essaala eba nfu. Olina kujja mu budde butuufu oyogera olulimi lwategeera ng'otunudde mu kutuukwe alyoka awulire. Oyo Katonda twetaaga kuddayo ku ground tumusomese olulimi lwaffe. Eyi owu ennyukuta enjatu za tusomesa ani? Tusomesa Allah, kubanga talumanyi olwaffe. Kati waliwo anyiiza awulira ayagala kwabika olw'okubanga njogera nti olulimi lwaffe lulungi. Awulira afa, yali trained kuwakanira na kulwanirira balabe be, kyekimutabula omutwe. Kati ezo zonna nsobi ze nkubuulira. Ensobi endala y'ensobi egamba nti bajjajjaffe bali Bungereza, era nabagambye nti baliwa Buwarabu, bali mu Isirayiri. Bwe kiba nga bali mu Isirayiri, mwenna abakkiriza mu bajjajjammwe abo nga mufiirawo, mugende ewa bajjajjammwe musikire ettaka lyabwe, musikire ebyabwe. Obadde okimanyi nti waliwo abantu nga n'okwogera amannya gaabwe bawulira nga erinnya lyabwe lya Setaani?
eryekika ebika byabwe basitaani nawulirako ne sheeka omu ng'agamba ne bw'osanga mwannyoko wassa n'okatunuulira akatwe lwendimala nkasanga akasajja ako njasooka kayisaamu luyi anti aba ataputa Qur'ani yiye anti bwe obusiru bwe twagala okujjawo mbuwasa mwannyoko oyigiriza osinziira ku kiggwe twagala mwagale ebika byammwe mwagale Afrika mwagale amannya gammwe oŋŋamba otya nti Katonda omutuufu ayagala linnya lya Peetero Peter Josefu Yakobo oli omulala n'ayagala erinnya ettuufu Isima Muzamiru naye bw'oyogera Ssennyonjo eryo linnya lyagge yeena oyo Katonda omutumbaavu bw'atyo lwaki mugoberera babiri omulala gw'olabako yaliwa Katonda asooka owange muddugavu era ndi mu kifaananyi kye Katonda omulala gwe njogerako era gwe sobola kwegaana ali ku kyalo bakiyita Ssentema owange ali ku kyalo bakiyita Ssentema akatundu bakayita Kakooge alina amabeere mawanvu ntera gendayo kawungeezi ng'abantu tebandaba nenfukamira nensinza nemukwatako nampa emikisa nenkomawo nenkikuba nga kati bwenkikuba kati autoberanga musawo muganda tewali buzibu kyonna kyembeera naye kasitanze kubulidde Katonda wa oyo Katonda wange wuliriza oyo Katonda wange ow'Essentema Kakooge yayiwa omusaayi ku lwange nze mbeere mulamu era lunaku lumu bazaati saawa meka simanyi naye lunaku ndumanyi n'omwezi n'omwaka yagaziya amagulu ati neyeggula bw'ati n'ayiwa omusaayi n'enfuluma nze mbeere mulamu yaswazibwa abantu ne balaba obwereere bwe n'aswazibwa ng'ali ku musaalaba bw'ati kwekitanda ng'abantu gw'omanya okuswazibwa okwo abantu bayimiridde eri nga weetadde bw'oti nze mbeere mulamu ku lwange yafuuka ekikolimo owulidde Katonda wange omulala era bwe ŋŋendayo amanyi n'okumpa omukisa ampa omukisa n'agamba Ssennyonjo genda obeere bulungi awulira olulimi lwange ategeera obulumi bwange yayiwa omusaayi ku lwange yaswazibwa mbeere mulamu ye waliwo ayinza okumunzijako n'olwaleero bwe nvaano gye ndaga mpongerere simwegana gweoba tomwagala gwamanyi oyo wange bali aba gwolina bameka omuzadde Katonda wa wano ku nsi olaba Kyagulanyi bwe yayimba oluyimba lutuufu oba lukyamu kati oba Katonda tuwezezza bameka tujjeewo obulimba bw'amadiini amazima gasigala mazima yagala erinnya lyo ekigambo linnya lwaki tukyawe era nze sirina mwana wange yenna alina linnya lyabagwira simulina nogo era nakati ndi mukulowooza ku mannya gaabwe galina amakulu gategeerekeka galina obuvo galina omusingi ye noomala ogawulirako oyinza n'okwewuunya ge mannya g'abaana bange kati ekigambo linnya omanyi kyekitegeeza kati gwe olina erinnya naye ekigambo kiyitibwa linnya kiyitibwa ki linnya erinnya eva wansi ng'ekola ki eyambuka erinnya era yensonga lwaki erinnya tebaliwa balituuma mutuuma erinnya taata w'omwana atuuma omwana erinnya so si kumuwa linnya muwe erinnya mutuuma erinnya okutuuma entuumu waliwo eyasookayo wansi ne wabeerawo eyaddako tugenda tuzimba ng'erinnya kati eva wansi ng'erinnya tutuuma ntuumu kati ate gwe bakuyigiriza mu gundi mu ddiini yo nti gwe Peetero era lerinnya balikuura mu ekereziya ne bakubatiza kati neweebuuza eya Peetero erinnya etya ggwe ava mu kika ky'enkima eya Isima erinnya etya kati abo abantu babuze naye mujja kutegeera kwate njagala mubeere nga temuli ndiga nze sumba ndiga nsumba bantu nakati ndi mu kusumba bantu kati owulidde kati eyo erinnya
tosobola kyegaana. Tuteekwa okubeera kye twali era kye tuli. Bw'otalaba gye wava tojja kutegeera gy'olaga. Abantu Katonda yatukyawa mu Afrika n'atukyawa ne twavuwala ne tubonaabona ng'atukyayira ekintu kimu, kumwegaana. Buli lweweegaana kikyoli nga naye akwegaana nga kontinenti yaffe esaba nnyo, yesinga obwavu, yesinga endwadde, yesinga enjawukana. Abantu twawukana wano mu Uganda olw'amadiini, olwa level of education, olwa ebyenfuna, kyekirala ebibiina by'obufuzi n'ebirala. Twagala tujjewo enjawukana zino tubeere omuntu omu. Njagala nkubuulire gwe ndaba. Olina abaana? Singa olina omwana olunaku lwalikula n'atuuka ku yunivasite ng'oli musajja mukatuliki, omwana n'asiramuka gy'alaze okusoma, n'owulira ng'akomawo agenda kutikkirwa, n'osanyuka n'okwata embuzi cwa n'ogisala, ne maama n'akwata enkoko yo agyesobolera cya n'agisala, ne mutayalisa bulungi dining eyakabi, ne mulinda omwana wammwe ava ku yunivasite aze n'emikwano gye naye yasiramuse, bw'okyali mukatuliki. Aba atuuse ku lujjuliro obululu bukuba, mugenda kulya, aba atudde n'agamba eno nnyama yaki ya mbuzi, ate saidi wano mu luwombo nkoko, embuzi enaani yagisaze? Taata. Sirya nnyama nkaafu. Lw'olitegeera nti omuntu omuddugavu yasirwala from A to Z. N'agaana okulya ennyama yo n'ogutunuulira ogutwe. Mbu musiraamu yalina ogisala. Mbu gwe kati kitaawe, Katonda we, nono maama we, muli bakafiiri. Lw'olifuna embeera eyo, lw'olitegeera nti musumba Ssennyonjo va mu busibe abuulira enjiri eya Katonda. Mukubulira enjiri eya Katonda gy'ogamba bw'osinziira ku differences abali Bible, gwe difference eri ki? Anti obulimba obulala kwe kulowooza nti Katonda wa bitabo, Katonda w'omukozeza n'omuzza mu butabo. N'omuzza mu butabo. Manya otomedde. Katonda mugazi okusinga ebitabo. References zange reality. References zammwe ab'amadiini bitabo. Kati kufa ababiri ani agoberera ensonga. Sagala kwogera nti ani ategeera mba njogedde bubi ku media. Ani agoberera ensonga? Mwe bitabo. N'omugamba omwavu weetaaga weerwaneko gaggawale wano mu nsi we wali ebirungi. Naga nedda nze kankolerera eggulu. N'omubuuza okugenda mu ggulu oligendayo ddi nti nga mmaze kufa. Amubuulira ebiri mu ggulu aliwa, akyali mulamu. Naye amubuulira ebiribeera mu ggulu. Ate naye n'akola ki? N'awuliriza. N'amugamba bw'olifa oligenda. Eri waliyo omubisi n'amata g'enjuki biri eyo mu ggulu. N'agamba ye. Kyokka bw'atuuka okulwala alyoka agende mu ggulu ate omusanga mulago. Alwanyisa ki? Butafa. Butafa kugenda mu ggulu. Kati twagala tubeere practical. Kye nakugambye nti amadiini twagala practical. Gwe bw'otunuulira ebbanga amadiini lye gabaddewo twongera kutereera, twongera kusiraana. Abamu ku mmwe abandaba ne mu famire zammwe essaawa eno mwayawukana lw'amadiini. Omanyi mwannyoko gw'oyagala ennyo gwe mukuze naye mwannyoko ku taata omu maama omu okulokoka nga gw'okyanywa omwenge katugeze bugeza n'atuukira ddala n'akuyita setaani. Mbu kubanga onywedde omwenge sigamba nti genda onywe, mbawa ebintu ebibatuula mu bwongo mulowooze. Mbu kati gwe oli sitaani ye yalokose, ne bw'oba maama we nga ye yalokose, tuuka n'okufa, God forbid, n'omala ofa ng'olina abaana. Mbu balokole. Waliwo ekigambo kye tukozesa wano mu Buganda, mukiwulirize bulungi, ky'ovola abantu bangi bagamba oyo mulogo, it's okay. Kambeera omulogo nga mbabuulira ebinaabazuukusa. Ekigambo bakiyita kwabya lumbe. Kati ekigambo kyo bwe kito bwe kifaanana, naye amakulu gaakyo emabega kubanga nze kitange yafa. Ky'ovola abakugamba nti nnyonnyoddeko bakatonda bameka. Twatuuka olunaku olw'okwabya olumbe nga nze emitwe emikulu ndi musumba, nze nakulembera omukolo ogwo mu bintu bingi. Nga wano wendi ndi musumba ategeera, alowooza,
ne mbagamba taata wange yalina ebintu bingi tusobola kuva Magombe eri mu kuziika nti tudde ku ntebe ate tutandika okwogera ku bintu bye bingi biri mu biliyoni zikatubitandikirewa ne tutegeka olunaku gwe bayita ekigambo kitera ku Lumbe abavunaanyizibwa ku ebyo munda eri simanyi bo kirala kye boogera nze njogera kye mmanyi ne tutegeka olunaku ne tukuŋŋaana ne tusabira abaana era bannaddiini bangi baaliwo kubanga mbawa ekitiibwa ne bajja gye yali asabira ne musajja mu Protestant ne bajja ne basaba ne bakola ki ne tukwatagana kubanga tetunenya muntu lwa ddiini ye enjiri gyendeeta nti tuyiga okukwatagana n'abantu n'okuliivinga nabo awatali kwesalamu yadde tetukkiriziganya mu ndowooza ye ddiini eyo gye twagala eveewo mu ndowooza tudde ku bwa Katonda obuntu munnange nga tutuuka nga twabya Olumbe twogera ku bintu by'omugenzi twogera ku baana twogera ku bazzukulu tukola kikati waliwo omuntu omu ye mulokole nnyo yagamba nze sigenda mu Lumbe era sigenda ku bya kitange ne tutuuka n'okuzimba ekijja naye sigendayo oyo setaani bwe yamaliriza ate najja n'agamba kitundu kyange eky'ettaka kiriwa ne mubuuza kati ate ettaka lya setaani olyagaza ki kubanga twabadde eri nga twogera ku ttaka lya muzeeyi twogera ku by'obugagga bwe twogera ku baana be tuteekateeka ekyo ekinaddako nga muzeeyi akoze eki gwe n'ogamba tuli mu setaani tewaliwo kirala kye sitegeera byonna byali kiriya ne mubuuza ettaka lya setaani olyagaza ki omanyi nga waliwo abantu abali mu ddiini nga manyi nti okugenda okulongoosa ebijja by'abakadde be kintu kibi nnyo ogenda otya ku bijja mugenze kulima bijja mugenze kuzimba bijja oyo setaani obwo busamize bw'oba oyagala kyova olaba bangi kumwe mweyita balokole mweyita bamadiini naye mubonaabona nnyo kubanga muzaddewo bw'aba ali mulamu omutwalira sukaali omutwalira sabbuuni n'ebigenderako n'omufu olina ky'omutwalira omufu omutwalira tails omulimako bulungi n'abeerawo era nze bwe ŋŋendayo mmanyi ekyo kimpeesa omukisa kubanga yadde ali mu ttaka naye oyo ye wange gwe owuwo bw'aba atambula oyo owuwo n'ono wange era y'ensonga lwaki obulimba bw'eddiini bugamba nti bw'ogenda mu Isirayiri n'ofukamirira entaana z'abafuba eyo oba n'ogenda eri mu Bawarabu n'ogenda ku kiyinja n'obeera awo n'okinuunako obwo si busamize ofuna nnyo omukisa naye bw'ogenda eri kitaawo akuzaala we bamuziika n'ofukamira awo oba osamidde banaye obwo obuwunvu bw'omutwe bwavaawa mu Bafirika abalabi bo be balina okwogera batubuulire sirina kyesobola kwewolereza kyonna kyova olaba nkuwa space nti bw'oba oyagala kulinda Yesu genda okole ki omulinde bw'oba oyagala kuwaayo sente nga bazitwala wa Katonda ewange tojja noonya omusumba azitwalira Katonda bwe kiba nga jjajjaawo Isaaka Ibulayimu ne Yakobo sikulinaako buzibu genda mu Isirayiri funayo ekibanja ku ttaka lya jjajjaawo oleme tumalako mirembe wano ewaffe genda ffe katusigale wano mu Uganda bajjajjaffe baliwa Uganda bwe kiba nga ekinfuula omusamize kwe kwogera nti erinnya lya Ssenyonjo erinnya lya Mukiibi erinnya lya Ssekanwagi n'abalala nti mannya ga Katonda ng'ekyo kinfuula musamize kambeera omusamize from today bwe kiba nga okwogera nti ndi mu kifaananyi kya Katonda ndi muddugavu ne Katonda wange muddugavu Katonda wange si Muwarabu si Mungereza nga kinfuula omulogo kambeere abantu babba direct ne bayita sente nozi ate wali muntu mu Uganda etteeka ligamba nti bw'okwatanga omuntu omubbi muwaabire bamusibe nze abantu benkolamu omulimu bakimanyi ne wendi wano waliwo abantu nga byenjogera awuliriza n'agamba maayi eno enjiri nga ya Katonda nnyo n'awulira essanyu oyo njagala mpeereze ssente ku simu yange agiweereze weereza ssente ku 07562296 nkulayirira bw'oziteekako ngenda genda wali ngule ennyama ngule soda nywe kubanga nange ntuuyanye nkubuulira njiri
egenda okutaasa okulimbibwa ebintu ebitaliiyo. Mbasi kugasiza tewali buzibu. Era kati waliyo abamu nga bagamba ayogera atya kuba Isima, ayogera atya ku Ibulayimu, nze nja kufiirawo, agenda teekako komenti, Jesus is coming, this is the last days. Now where are the first days ezisooka zindage? Wala ebiriwo kati bidaga ntuli munaku za luvanyuma. Ate ez'oluvannyuma zeziriwo. Abantu badda bakatonda nga boogera kifuula nengenga ssennyonjo. Ennaku z'oluvannyuma teziriiyo. Teziriiyo. Nezaakulembera teziriiyo. Just oli mu biseera byo. Ensi ejja kubeera bw'eti mpaka. Aha. Gwavaawo n'ogenda yeesigala ekola ki? Tolaba waliyo n'omunene yagenze. Ate nga mbu yekisiikirize kya mutukuvu. Ne twebuuza baba mutukuvu omukyafu yaani. Ffe n'abantu tuli be bamu. Kati awo we twagala awo ensi n'obulamu bwayo ndowooza kamalirize na kino. Ensi n'obulamu bwayo bufaanagana era mmwe mbabuulira omuntu agamba mbogenda mugulu mubi nnyo eyatusuubiza eggulu afaanagana ne yatusuubiza nti Katonda we Isirayiri yatulwanira entalo naye ng'ate Isirayiri bwefuna entalo ejjayo mizeiro na tanka na biki teyita Katonda waayo. Ndowooza olaba ekizibu ekyo. Ejjayo mizeiro. Teyita Katonda waayo. Naye bw'ofuna entalo oyita Katonda wa Isirayiri. Olaba yalemereddwa gy'ali gy'ava ate wano waatabeera kubanga n'okuviira ddala mu Bayibuli Katonda wa Isirayiri tayagalangako Africa. Obadde okimanyi? Kubanga Africa mu Bayibuli genda mu Exodus okutandikira ku chapter 1 eyogera ku Bamisiri. Mu biseera ebyo Abamisiri kitegeeza Africa. Eva Abamisiri balabe ba Katonda, abaana ba Katonda ye Isirayiri. Abaddugavu twakola ki Katonda wa Bayibuli bannange? N'okutuuka olwaleero twamukola ki? N'atukanogamba nti Abayisirayiri bolaba olwaleero toli balaba nate agenda tusaanyaawo tulagawa atwagaza ki tumukoze ki? Kubanga eyo ye Misiri ye Africa alukebula saawa eno yeeyo. Kati kyembadde nkugamba nti obulamu buli series abamu bannyonnyola nnyo ku reincarnation gye saagala gendamu kati naye obulamu is a series. Eva oba osobola okutunula gy'ova naye tosobola kutunula gy'okola ki gy'olaga. Kankuweeko section z'obulamu ezi 3 essaawa eno oba nkuwe 4 ate mu bwangu. Esooka y'ensi gye bayita ey'amagi. Mu nsi ya biology oba science ge magi agatali fertilized buba bulamu naye nga tebusobola kulabika. Eyo ensi tugivuddeko tudde ku nsi endala y'ensi ey'omunnabaana eyo eri after ensi y'amagi kubanga ensi y'amagi nayo gweri okuzaalibwa n'okufa. Era ensi y'amagi lwefudde ze bayita peas oyo omuntu aba agenze. Kati va ku nsi eyo tugende ku ensi y'amagi tugende ku yo gyeyita eggulu nti obulamu obuddako bwe bulamu bw'omunnabaana kubanga abo baba bavuddewa mu magi. Munnabaana ozaalibwa era n'ofa. Munnabaana azaaliddwa lwe lubuto fertilization ne tufunamu ka fetus akafuuka omwana. Omwana mu lubuto ow'omwezi ogumu afaanagana n'omuntu ku nsi wano we tuli ow'emyaka 10. Kyekimu. Omwana mu lubuto ow'emyezi 4 abeera ng'omusajja wano akuza ow'emyaka 4 ategeera. Era eri ku myaka 4 abamusajja akuze be bolaba batambulira ku ba Bobi Wine, be bolaba batambulira ku His Excellency President w'eggwanga, be bolaba abakuba obutayimbwa mu nsi mulimu abakuba mugundi munnabaana kana buliwo obwana obutemu. Kasamba mama wako teka ku mutima nafa. Mulimu obwana obutemu. Kati awo myaka 4 kati munnabaana mulimu abayingidde emyaka bali mu myezi 7. Abamusajja mukadde ali mukaddiwa ayingira myezi 8 oyo aba akotakota muki munnabaana myezi 8 ne weeks awo 2-3 abatakyayinza na kudduka era n'abalina embuto abatakyayinza kumuwulira ng'akola ki ng'azannya akaddiye nnyo naye munnabaana. Kati bw'atuuka ekiseera ng'ayingidde emyaka 9 egya wano ku nsi eri munnabaana giba myezi 9. Maama yennyini eyamukuumanga mu lubuto aleme kufa kubanga okufa kw'omunnabaana kuba kuzaalibwa. Maama yennyini eyamukuumanga nti tofa
kati ate agenda kukola ekikolwa ekyokumwettira eri munnabaana kubanga amanyi wano aba azaalibwa era yagenda okubeera push gaziya ng'asindika omwana eri munda abaana abalala baba bamukutte tebaagala aveeyo jjajja agenda kiringa gwe wonobeera ne jjajja nga mulwadde nnyo ali mulago kati babeera eri mu mulago weeri awo leeba ng'ono omukazi ali muleeba babeera mu mulago weeyo nga bakutta amagulu togenda bagenda okulaba ng'ekituli ekinene kyeggudde kiringa mu bulenge bwe guti pipa ng'omutwe gugenda mu bwe guti gwe gusooka ne gugenda era ndowooza abasoose amagulu abo nabo kizibu kirala kirabika oba babeerayo okwekalakasa nga abaziika tebalina budde n'ayitamu otegedde avaayo omutwe bw'ati ne bakwata era naye ajja tayagala ajja alwana nze tegenda wowe agenda okugwa ku nsi bwe agenda okuwulira waliwo ekijja mukama okunuunako bw'ati nga biwooma n'asirika kyova olaba tuzaalibwa tukaaba eri kuba kufa ne bagamba bannange jjajja yagenze era baba beebuuza ekibuuzo munnabaana bulijjo lwaki abagenda tebadda bwe baagala tudde naye eringa nsi seeringa nsi kati gw'olaba oli wano eri mu nsi ya nnabaana gw'oli mizimu gy'abaafa waffe emyaka nga 50 egiyise n'omala olabikako eyo waliwo n'abamanyi n'okweraguza eyo abalokola abeeraguza eyo mbu yafudde n'akomawo yazaaliddwako n'akola ki n'akomawo ate nabo ne bakkiriza gwe ne bakulaba mu nabaana badduka misinde ne bagenda mu bapasita basabire baaloosa omufu era babeera eyo nga basaba twokya omuzimu gwani mpozi gwani erinnya lyeggwani twokya omuzimu gwa jjajjaffe Ssekanjako faayo kabwa faya bokya ggwe kati ate waliwo ekiseera ekimu lw'otuuka n'ogenda ogwo ekituli ekyenkugambye kye bayitamu omutwe bwati ne bagwa okitegedde kati waliwo lw'otuuka ggwe n'oyingirayo abo baloota emizimu gye abali eri gye bali totera kuyingirayo yenjiri ebeera mu kuva mu busibe twogere totera kuyingirayo n'abamu ku mmwe mwakavaayo kati abaliyo baba baloosa emizimu gy'abafa ne bagamba bannange gunzigiridde kati wano ku nsi bwe tuzaalibwa era nawo ne tukula myaka 23 era bw'okula n'okaddiwa eyo ne bw'oba tokaddiye era ekituli kyekimu ekyobutonzi kyekimu kiddamu ne kiggula era nga bwe waggwa luli kuba kugwayo era ne ku luno n'oddamu n'okola ki era ne mu kugenda ng'ofa ovaano ku nsi olwana era nga bwe walwana ng'ojja n'amaziga ge gamu era ogenda omulaba nga n'amaziga gakulukuta bwe gati ali mu kulwana tayagala era kweyongerayo kyokka yajja tayagala era ogenda okulaba ekituli kyekimu sayizi zirabika era naye sayizi zezimu kiddamu ne kyeggula bwe kiti era n'oddamu bwe pu era ne kiddamu ne kyeggala era nayo ate n'otojjera era lugendo lulala oba mubitegedde obwe bulamu kyenva mbagamba muve ku madiini mudde ku Katonda amadiini gatwawula Katonda atugatta bwe tunadda ku Katonda ogenda kulumwa togenda kola kikyamu ku munno ekyo kye kizimbye continents endala Asia America bazimbye obulamu bwabwe kubanga bo basoosowaza nnyo kye bali ne ba minimizing endowooza ezibaawulayawula bafaayo ku ggwanga kyekizimba obulamu bwabwe olaba mugende mulabe mwe Queen gwe mugoberera abangereza n'abaki mulabe bwe yafa kiki kye baakola ennono zaabwe tosobola kuzijjawo ate mwawule okumanya kyoli n'obulogo waliwo abagamba nsumba kati asomesa bulogo obulogo bwaliwo wonna mu Africa mu America mu China mu gundi mu Asia obulogo bwaliyo mwawule obulogo n'obwa Katonda
singa tulemera ku kigambo ddiini nti olw'okutegeera amangu eddiini entuufu eri egi nja gikubuulira. So bwe muwulirizanga Musumba Ssenyonjo nze mbaaniriza mujje kuva mu busibe kyaki ng'omanyi olina ekizibu, olina ekikutawaanya, olina ekikulwanyisa mu ddiini yo yonna toyawukana nange, tuli omuntu atya omu. Era mbaaniriza mwagale bannammwe, mwagale famire zammwe, mwagale ebika byammwe, mwagale olulimi lwammwe, mwagale eggwanga lyammwe. Ne bwe tulyesiba tutya ku Bawarabu tebali twagala, ne bwe twesiba ku Bazungu tebali twagala. Tetuganya abaagala mubeereyo naye temutufuukira buzibu. Ffe twagala Africa, twagala Uganda, twagala kye twatondebwa okubeera. Mwebale nnyo. Bongere namba y'essimu. Enamba yange y'essimu eri 0756 22 ate eri ne ku WhatsApp. Eri ku WhatsApp era mbaaniriza. Va mu busibe kyaki tusangibwa Nansana. Eyo side ze ye Nansana butuuke Nansana ku Kyennabweru. Okwata ku opposite side. Kyennabweru kidde eri togenda Nabweru okwata side eno. Bw'oba ova e Kampala ku mukono gwennyini gw'ojjirako n'okkirira n'ojja bwe bayita kuva mu busibe kyaki. Naye va mu busibe kyaki tebula. Eri eyo manga eyo waliyo n'omwala bwe gutiye n'ekyengulu ffe tuli kyengulu. So mbaaniriza mwenna. Kumpi n'amasomero ga Ssenjo waliyo amasomero ga Ssenjo aga primary awo ne secondary gali awo. So tubaaniriza nze Musumba Ssenyonjo va mu busibe original from Bukunja. Baagala nnyo mbaagalira ddala era nze wammwe. Kale wonna wadasinzira okubeera nga otulaba ndowooza tutaguludde ku nsonga ezimu ezatulese tubadde banyiivu nnyo okutandika. Okakasa nga tulaba omusajja abuzaabuza ensi. Nze nange nabadde ngamba nzeyo ekikonde ne ngamba ye bano baganda bange. Naye tumaze ne tukakana mu ngeri obange weebale kunjagala weebale kunjaniriza. Njakomawoko wano nziremu Mukama bwanampa omukisa Katonda w'abaddugavu lwakuba tonnakkiriza nti naawe wuwo. Naye ndowooza bwe tujja biraba Katonda omuddugavu bw'anaaba mpadde ekisa n'onzikiriza era nja kukomawo wano nziremu mpeebwe ku mukisa guno nkusaba onzikirize nzijja abantu mu busibe nate. Abasajja bano bapasita baani tofuna meseji zaabwe zitiisatiisa nti lwaki osesetula abantu baffe. Bapasita ne batali bapasita n'abagoberezi bwabwe n'abantu b'amaddiini amalala balina live zange ze balaba nga mbuulira enjiri ne bagenda ne basalamu obuntu butini banoonyaamu akatini akatannyonnyola bituufu ne batandika okatambuza nga banvuma wuuyo atwala abantu mu ssiko agenda kusimanyi kubakola ki kyokka ng'ebituufu birala. Emabegaawo nabadde nnyinnyonnyola nti Katonda si muzibu tasobola kugamba nti bannange tugende ne mbagamba nosanga omuntu munnaddiini ng'avaayo n'agamba kino kirango tugenda kubeera mu nsiko nga twambadde bwe tuti era abagala Katonda mwijje mukole bwe muti. Ne basalamu akantu kokka ne batandika okunvuma. Balina n'amativi n'amarediyo basajja bakulu balina n'envi naye tebakola research. Bo balina ettima balina envi bakola kimu kyakujja kuvumirira. Naye nze mbagamba mwe baffe mwe bakadde baffe tubaagalirayo. Kale tugenda kukomawo n'olunaku olwaleero ne Musumba Ssenyonjo va mu busibe. Tujja kutandikira olunaku olulala akuume atakuumira mpeera.